Osibyota nategwe omulungi akyekomedde ku Fatuma Sulaiman nkwebaza nnyo nnyini ddala egyo gyonna gy'osalawo n'ogamba nti gino kangikalabye ate gwe munnange eyakatwegattako nga gwe gusoose okubeera nga ofuna clarity okuva ku source eno yennyini tukujjukiza munnange gwe omulungi nti osobola ogenda mu maaso n'atwegattirako ddala n'obeera nga information bweti bwefuluma munnange gwe omu ku basooka okugifuna genda mu maaso osubscribinge ku page eno ate munnange obeere nga osobola n'okunyiga notification bell obeere nga information bwefuluma notification ekutuukako neggamba nti byoyagala byennyini bigenze maaso n'okufulumizibwa omulungi ali naffe twongera okukutegeeza nti munnange olunaku olwaleero tugendagenda mu maaso twogere ku mukyala Gabriela Ntate Gabi ngono ye co-host wa Live Wire tugendagenda mu maaso n'okugera ku mukulu God is Plan omukulu ono munnaye yagenze mu maaso n'agamba nti ebiri ebyesheilah bibeera byagana bingi byendeeta tugenda kwogera ku mukyala Nwagi mu maaso awo naye tumanye nti ebyokubeera nga tumwogerera mbu kisimanya nga atambula bwereere tebijja mmukwatako era ye tayagala kumanya byonna tugenda kubimanya omukyala Bad Black bwe twogerera bibi nnyo nnyini ddala anti poliisi emuwadde ensalesale nemuwana olunaku nti munnaye weetaagibwa bunnambiro ddala era munnaye yadde bwekwese bo kye bayise okwekweka ffe tukunoonya tugenda kuyiga buli kanyomero ak'eggwanga ogenda beera nga ate munnaye ogenda maaso n'okubeera nga oyitibwa ku poliisi ogenda maaso n'okusavinga ebyo byobibeera nga wakola byonna tugenda bimanya mu maaso awo wennyini mu kaseera kano nga tutandikiddewo tutandisa n'omukyala ono Nwagi omukyala ono y'omu ku bakyala abanyina figa ennungi era nga yeekyo yakyebaliza Katonda mu music industry wano ekyokuyimba nakyo agikakkalabiza bwe zituuka ku bifaananyi bye yeekubya munnaye bw'okiraba nga toli mugumu ng'omutima gwo si mugumu oyinza okutiitira oyinza ofuna akatengo munnaye omukyalo ono abadde ayogererwa bingi era bangi ne bagamba omukyalo ono kyenkana ayita bwereere lwaki omukyalo ono yeekubya ebifaananyi bwe biti munnaye the sasiku nyama hitmaker yabagambye mmwe mumanyi oba ntambula bwereere ntambule mumulaba sambala mumulaba ye byenyambala mumulaba bibayisa nze byennina byenjagala mmwe mumanyi saagala nakumanya temulina nakye muŋŋamba nze munnaye munneesonyiwe kuba nze nkolera ku mutendera nze gwolaba ekintu mutindo nga kya fashion nakitegeera yensonga lwaki nyambala nga bwenjagala I'm not answerable to anybody kubanga munnaye nze saagala nakumanya nga tukyali ku mukyala y'omwono Nwagi munnaye bagenza maaso ne bamubuuza mu interview mu gyabaddeko n'omuntu waffe yeesigika n'amubuuza nti Winnie munnaye olugambo olutandibwa mbu ate Mr. Leo wa B2C mbu ate tuwulira choosen buladi ate tuwulira ani kiki ky'obyogerako ye agenza maaso n'abagamba nedda ebyo byonna mmwe mwogere nze I'm not answerable to anybody nze ebibyo bantu tumanyi ba Facebook in-laws mugendanga ne mwogere ebintu emutalinaako muto n'amagulu naye munnaye ebyo byonna bye mwogera nze tebijja kuntiisa nze sirina kye mmanyi ku ebyo bye mwogerako era munnaye nze sirina ansa yakubaddamu wabula bamugambyeko n'omugamba nti munnaye ate ekyokufumbirwa lwaki tofumbirwa okuliridde emyaka abagambye nze pressure wamma mugisale temulina kye muŋŋamba anti nze ekintu ky'okufumbirwa mukimanyi nammwe amazima mugamanyi ebintu ebyo bitawaanya nze saagala stress nja kufumbirwa omuntu oyo bwe nabeera ŋŋambye nti ono we tujja okwesobola okusinziira ku mbeera ze ku mpisa ze nange ezange nga tujja kuwangaala saba bintu byakufumbirwa mutandike mbw ate baserebu banoba mbw ate baserebu bo tebalwa mu bufumbo nedda nze when the time comes wenja ofumbirwa kale oyo Nwagi ye bw'ate munnaye bwe yagenza maaso n'okututegeeza nga tuvuddeyo misinde tugenza wa mukyala Bad Black omukyala ono bwe twogerera munnange aliira ku nsiko anti ebbaluwa bakuntumya okuva ku poliisi yamutuuseeko dda nga nawe twogerera olunaku olw'eggulo
poliisi yagombye wali eri ewakawe n'abantu nga balina emmundu nga bo bagamba wano tetuvaawo nga tetufunye mukyalo ono era nga ekituuka ku desiki yaffe kiri nti bagenza maaso ne basakinga nosakinga ennyumba ye nga bamunoonya wansi w'ekitanda mu kiyigo mu ddiiro mu sitoowa buli wamu babuze okukatini okukebera mu masapiki balaba omukyalo ono gye yabadde yeekwese wabula mu kukebera byonna byonna tebasobodde kumufuna muntu kati namunaye omusango ogumunoonyesa misango mingiko era nga munnaye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagenda maaso n'omulumiriza ne bagamba nti omukyalo oyo bad black mazima ddala poliisi wetamukwata ffe tetumanyi kye tugenda mukola anti munnaye wetwogerera yagenda maaso ne yeewola emmotoka wali nga 15 May omwaka oguwedde n'agyepangisa obukadde 2 kyokka munnaye n'atagisasulako yadde 10 teyakoma ku ekyo n'endabirwamu n'agyonoona ng'endabirwamu eno gikola kyali kigenda twala emitwalo 55 munnaye bino byonna byonna omukyalo ono abadde akyali mu ssanyu ly'okubeera engaged ne fiance we Ashapanda munnaye nga n'emikolo twali tukyali awo munnaye najjo ne gigootaana anti famire zombi zaagaana okufulaika omukolo yali agenda gutegeka eri ku Zanzibar ng'agamba nti abannayuganda munonooza nnyo ebifaananyi kabi batuukeko butuusi kale bannalaba ebisigadde munnaye omukyalo ono omukyala Ashapanda wetwogerera munnange byebyo ebimuliko ng'obudde ku kyokubeera nga ekyemmotoka kiri awo omukyalo ono avunaanibwa omusango gw'okubeera nga yeetuuma amannya n'aggyako abantu ssente n'azitwala kyokka nga byabagamba si bituufu munnaye kwogwa omusango kuliko omulala nga wegamya emisango miyitirivu kuliko omusango omulala ogw'okubeera nga omukyalo ono agenda maaso n'okugamba abawala bamuwe ssente abatwala ebweru basoba mu 10 bagenza maaso n'okonfaminga nti ye munnange ffe ebyo bituufu era poliisi ekibaluwa nga bw'okiraba teyasibye zikweya n'egamba ono omukyala katumunoonye naye akitegere bwe batyo bagenze wuwe nga bamuvunaana nti oyinza otya okuggyako abaana ba Uganda n'obaggyako ssente zaabwe n'ogamba ogenda batwala ebweru n'otabatwala tukoma ku ekyo munnange n'ogenda maaso n'okubeera nga ow'emmotoka naye akubanja munnaye nagamba ffe tetwogera fwa nga bw'olaba clarity there receipt yiyo omukyalo oyo ng'agenda maaso n'okugyayo emmotoka ne whatsapp chats z'omukyalo zennyini twagenza maaso n'ozifuna nga bamusaba ebizigo by'okweyerusa munnaye omanye ekintu ekizigo kyatuuka ku leve endala ekyati yiye egenda maaso nga bamugamba mama Jona munnange ebizigo ssente ziweereze ssente olwaziweereza paka nakati wetwogerera omukyala mama Jona ebizigo by'abantu ab'ebweru nabyo tabituusanga munnaye omukyalo ono olw'emisango gyo gyonna poliisi yamuwadde ensale nti nga 7 January 2021 tukwetaaga ku poliisi yagalagana bw'otajja force is going to be applied munnaye biri ku side y'omukyalo oyo byonna byonna ebinaabira bivuddeyo ffe tugenda bikutuusako kubanga ffe buli kimu tujja kiscoopinga tukikuwe gwe omulungi ali naffe eyo tugenda kuvayo yiri tugendeko ow'omukulu God's plan omwami ono ayogerako tumuwuliddeko bingi era nga wetumwogerako already tumumanyi ffe abaziba following page eno kubanga stories ez'enjawulo zikoleddwa ku ye era gwe munnange eyakatogatako nga tomanyi God's plan osoogenda emabega mu videos zaffe n'oloonya stories ez'enjawulo zonna zibeerayo munnange omukulu ono wetwogerera jjukira bayawukana n'omukyala Sheilah Gashumba era emabegako yagenza mu maaso n'atulaga omukyala gwe yali atadde mu kifo ky'omukyala Sheilah Gashumba munnaye nga leero tetuza kwogera ku relationship y'omukulu ono leero tuza kwogera ku career biri bye tubadde tumanyi nti ate God's plan musambi wa mpiira ebyo soko bize bali anti wetwogerera omukulu ono agenda kufulumya akayimba ke agenda fulumya akayimba omukulu ono wetwogerera bintu bya music agambye kitonde nange nkina ekyokuyimba lwaki sibalaga bannayuganda ne balekera okunjogerera bagamba mbu naggwamu olw'okuba nakyawa Sheilah munnaye si bwe kiri kamba fulumyiza akayimba aka big boys nabo bakitegeere munnaye omukulu ono akayimba kano mugenda beramu abantu nga Selector Jeff n'abantu abalala b'enjawulo naye ffe omulimu gwaffe gugenda bera gwakuwa luyimba olwo olumanye nti omukulu God's plan bwe yasiimye yayimbye kuti Uganda enyuma ayo munange naye ngenda kukujjayo misinde munnaye
munnaye ekintu kya resignation kifuuse kizibu nnyo lwansonga abantu ab'enjawulo ababadde mu kintu media bagenza maaso n'okubeera nga ab'enjawulo bagamba nti ekintu kya media katusooke tukiwumulemu. Omukulu ono munnange olunaku luno gwe twogerako amanyikiddwa nga Justin Bass, abangi bamumanyi nga Super Trucker. Omwami ono yabadde agenda maaso n'okubeera nga akyaza show eri ku NBS emanyikiddwa nga Hitmaker. Munnaye omukulu ono yagenza wali ku Twitter handle ye ku Saturday n'agamba nti ebintu bya media kankoleshone esemberayo ddala era mbyesonyiwe. Munnaye omukulu ono etwogera ya resigninze era nga tetulinayo ssuubi lyonna ligenda kuddamu kumulaba naye ate nga ali wali eri ku Naguru Best TV station. Munnange abantu ab'enjawulo munnange bagenza maaso n'okuresigninga nga bwe nagambye, naye kino kirekera ddala media mu kifo eky'enjawulo. Anti n'omulala gwe twakategeera yakaresigninga nga bwe nagambye emabegako munnaye omukyala Gabriela Ntaate, naye munnaye ebya live wire okubeerako host munnaye naye yagambye bino kambireke wabulanga kye twakonfaminze kiri kimu nti munnaye omukyala ono tagenda kubeera outside nation media. Munnaye nation media yeno erimu Observer, empapula ez'enjawulo The Daily Monitor, empapula ez'enjawulo ze twogerako era omukyala ono yagenza maaso n'atukonfaminga nze ekyokubeera nga siri ku live oyo tekitegeeza nti ate munnaye nation media ngenda girekulira era nga ngenda beerayo emabega eyo nga nze omu ku bantu maybe ba producers maybe ba editors, naye ng'ekisinga ddala ngenda kudda nga news anchor. Ebyo byonna ffe tuliwo kubikutuusako gwe omulungi akyali naffe wano wenyini. Wabula mu kaseera kano njagala nkwerekereze gwe omulungi nga nkugamba nti webale kubeera nga bw'ofuna wakono munnaye omulaba no like nga nkugambye comment section ebeerawo wansi awo okubeera nga ate munnaye video gy'obeera olabye obeera osobola okugenda mbasa n'otugamba nti munnaye nsiimira ddala wakwamwe. See you, bye bye.